ensinga etandika okuvaayo ng'ey'omusota kasala bange omulimu gutandise okubaako kye gutuukako n'akomawo akebera omulimu gwe. Obeera omuntu omugezi n'akufuula omulimu naye bamukubira agamba nina omulimu gwendiko tegunnagwa najjayo ekyuma kiki kale mpa byolina osiriwala kyangwa mpa leta mapu. Kumbe nyini moroka ajja teyawulidde byakabenje omugezi agenda okulaba kati laba omusiru wanjira amazzi mayiro meka nga jeri na mayuba osiruwala yayina embalulo piira negiwunya omusajja ena Remington omuwala siyanyirira badde tajeyayo olw'embeera. Oli omusajja muyizi osiruwala onjiridde amazzi nga namayuba manyira kusiruwala Remington I caliber 12 gauge nyabo. Olaba bukodyo omubbi tagamumyuse. Yayuza oluyuza yakwata ekigende wantoni obosanya ogenda okwetegereza omukyala nti tufudde ababbi baabo. Yesu Kristo ani akoze kino? Ebigambo byayogera byonna nakubamu nagali anzise kegana agadde agenda okukka nga waliyo omulaadi mwana omugezi aba agenda linaut musirikale ono sekimpi emisango gyenda ku poliisi teyagala kutuna musirikale maaso nfudde. Kumbe omusajja yali akola ebikolobero nga musirikale yamulegera gizeeyo. Obusirikale kitiibwa obubbi kipiira labalaba wa respect n'abasikaali buli musirikale aba atunula ng'emundu ekookinga esinga abanyiize n'amulagira gy'abagenda afande weyagala tujja genda wonna amafuta nina teyagala mulaba maaso ku misango gy'alina poliisi zimubanja bondi zotalabanga.